answer nga kigamba nti ekisooka ebibuuzo biri 4 mu toto naye ng'ekisooka kigamba mirundi emeka gy'osomye bayibuli yo mu wiiki eno. Answer esooka ejja kuva ewa jjajja Norfolk, endala ejja kuva ewa mwami Okumu waba kwali. Jjajja Norfolk, unmute otubuulireko emirundi emeka gy'osomye bayibuli mu wiiki eno. Ekyamazima nsomye bayibuli emirundi ng'ena. Si buli lunaku naye emirundi ng'ena anti n'essimu naye it counts, right? Yes, it does. Essimu bwe banga accounting asomye emirundi nga oba 6 oba 7. Okay. Mwami Okumu, mweno wiiki bayibuli yo gisomyemu emirundi emeka? Mwami Okumu waba taliiko mukyalo Okumu? No, avuddeyo naye ali mu mute. Evening to everybody. This evening here, but a good day to those around that end. Reading the Bible, I always read it, and evening especially. Okay. Thank you, Daddy. Kino ekibuuzo yadde mpiseeyo abantu 2 bokka naye ate kigenda buli omu. Weebuuze emirundi emeka gwe ng'omukristaayo gy'otadde obudde ku mabbali okusoma bayibuli yo. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti nabbi Elijah yatwalibwa atya mu ggulu? Amanyi answer unmuting. Nabbi Elijah yatwalibwa atya mu ggulu? Ndowooza chariot yamukima okuva mu ggulu n'ejja wansi, yagendera ku chariot kugenda mu ggulu. Okay, eriyo omulala ayagala okugezaako? Nyongerako nti yatwalibwa nga mulamu. Teyalegako kufa. Eriyo omulala ayagala okugezaako? Waliwo gwendi naye wane ayagala okugezaako? Nze ngamba nti yatwalibwa whirlwind, oba mu Luganda tugiyite empewo ey'omuyaga. He was taken by a whirlwind. Thank you so much. Teyatwalibwa chariots ez'omuliro nedda, abula we tusoma mu Bassekabaka ekyokubiri tulaba engeri gye yatwalibwamu era kiraga nti yatwalibwa nga bw'akiyise whirlwind. Yes, mu Luganda simanyi bwe bakiyita naye yatwalibwa omuyaga. Namba 3 ekibuuzo ekyamagero Elisha kye yasemba okukola kyali kiriwa? Ekyamagero Elisha kye yasemba okukola kye kiriwa? Bakristaayo bannange mbadde mbesize nti bayibuli Yayawula tuzisoma. amazzi yakola ekkubo ku mugga, separated water. Tunoonya miracle gye yasembayo okukola Elisha. I don't know if this counts as well. He told the king who was reigning at the time to shoot arrows through the window, showing signs of against the Assyrians. I don't know if that counts as a miracle. Thank you so much. Naye ekyamagero ekisembayo ku Elisa okwogerebwa ku Elisa batwala mufu kumuziika awateekebwa amagumba ge, omuntu oyo n'addayo n'abamulamu obatompa makirekayo. Amiina. Kyekyo kyennyini kye yasemba okukola kubanga tulaba nti ne we yali afudde amagumba ge we yaziikibwa omujaasi eyali afudde we yasuulibwa n'akoona ku magumba ge Elisa yadda engulu. Amiina. What a challenge. Yes. Ekibuuzo kyange kisembayo.
kifo ki sitaani ky'asinga okwagala? That may sound a bit controversial, but bear with me. Kifo ki sitaani ky'asinga okwagala? Mutima gwo. Okay, weebale. Eriyo omulala agezaako? Olw'obudde ambawe answer. Kankidemu. Yes, sir. Amaaso go kubanga ge gakozesebwa okulaba buli kintu n'okwegomba na buli mbeera yonna sitaani gaakozesa okulaba nti akusuula. Okay, tweyaziza. Well, answer egenda okugatta omutima n'amaaso n'amatu n'omumwa n'olulimi. Sitaani ayagala nnyo ekkanisa. Ekkanisa tukimanyi nti gwe mubiri gwo. Ekkanisa tukimanyi nti ye gwe. Therefore, ekifo sitaani kyayagala ennyo ye kkanisa. Mwebale nnyo abazzeemu ebibuuzo bino eno. Kino kyongedde okutulaga nti tweyongera okwetaba mu byawandiikibwa, okubisoma n'okubitegeera. Njagala okweyongera okubeeyanza ennyo abantu ba Luganda. Ndi mwana wammwe era neeyanza nnyo buli kaseera lwe mumpa omukisa okujja okwogerako gye muli n'okugabana nammwe ebyo Mukama by'aba yagadde okumpisaamu okubatuusaako. Najjukiziddwa leero nti lubadde lunaku lw'abakyala ng'era tubadde tulina topic egamba nti omusege mu ddiba ly'endiga. Naye ate natuukibwako I think ku Thursday nga already maze okutegeka topic nesisobola kutegeka topic eri anda gunene omutwe. Naye ate ekirungi ekiriwo nti n'obujogoli bw'olutalo bwe tugenda okuyigako leero era bukwata ku guno omusege ogusinga obukulu ogwerimbise mu ddiba ery'omwana w'endiga. Awamu ne bino katwewombeke tuweeyo okusaba nga ngenda okutandika okubuulira. Mukama nkwebaza nnyo olwakano akaseera kumpadde. Taata okimanyi nti nze sirina kye mmanyi era gwe wekka amanyi. Mukama kyensaba nti bino byonna bye ntegese mbadde wamu n'Omwoyo Omutukuvu. Tanvaako ansigaleko taata, nze mbule gwe olabike nsobole okutuusa obubaka bwo eri abaana bo nga olina butegese nga wewabutegese. Mukama beera nange era nabeera n'abaana bo bafune ebyokuyigamu. Buli omu taata ekigambo kyo kimukwateko mu ngeri gy'omutegese kimukwateko. Beera wamu naffe tuwe Omwoyo Omutukuvu nga kuno kwe kusaba kwange nga nkuyisa mu linnya ly'Omwana we Yesu Kristo. Amiina. Ewamu nja kutandika olulimi kuba Oluganda si lwangu n'Oluzungu si lwe lwangu. Omutwe gwaffe gugamba obujogoli bw'olutalo. Tugenda kusoma okuva mu Bassekabaka abookubiri essuula ey'omukaaga nga tutandikira ku ssuula ey'omunaana. 2 Kings chapter 6 from verse 8. Nazze n'omusomi wange era ajja kunnyambako ng'asoma wano eno. Lugamba awo kabaka w'Obusuuli n'alwana ne Isirayiri n'ateesa n'abaddu be ng'ayogera nti Netiwaka yammwe ngambi. kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti katulindeko wano katono temubadde temutuwulira. Netiwaka tebadde Hello? nnungi. Okay, oba tusomyemu mpola. Atandise ng'atusomera okuviira ddala ku ssuula ey'omunaana ng'agamba nti olunyiriri lw'omunaana, sorry, ng'alaga nti kabaka w'e Busuuli yali ateesa okulumbagana Isirayiri kubanga balina entalo mwezi ennaku. Yes, bweyongereyo. Omusajja wa Katonda n'atumira kabaka wa Isirayiri ng'ayogera nti weekuume katono. Wano tulagibwa nti omusajja wa Katonda atumira owakabaka ng'amulagira nti bano eno bye bagenda okukola katukiyite war tactics. Yes, ng'amubuulira bye bagenda okukola oba ekkubo lye baali bagenda okukola ki
okuyitamu. Wano eno kye tulina okunootingawo nti baali mu kasenge kanjawulo ke baali bateesezaamu ebyokukola. Nabbi Erisa teyaliiyo, naye weebuuza ekibuuzo, yamanya atya be baateesaako alyoka atumize kabaka wa Isirayiri okumugamba bye baali boogerako. Weeyongereyo nyako. Kabaka wa Isirayiri n'atuma mu kifo ekyo omusajja wa Katonda kyamubuulidde ng'amulabula, n'awona era eyo omulundi si gumu so si ebiri. Omusajja wa Katonda yatumiza kabaka wa Isirayiri omulundi si gumu abula si ebiri, naye emirundi egiwera ng'amugamba tactic plans z'abali ze baali bakola ki, ze baali bagenda okukozesa. Oyongereyo. Awo omutima gwa kabaka w'e Busuuli ne gweraliikirira nnyo olw'ekigambo ekyo. Ne yeeraliikirira ng'awulidde nga era alabye nti bali eri bamanya batya bino ebintu byonna bye neetegeka okukola nga yadde tebaliiwo. Weeyongereyo. N'ayita abaddu be n'abagamba nti, temuntegeeze lwali ku ffe ali ku lwa kabaka wa Isirayiri? Naawe weyandibadde ggwe weeraliikiriramu n'ogamba bategeera batya we ŋŋenda okuyita, bamanya batya ebintu byonna bye ŋŋenda okukola. Wandibaawo omuntu atulyamu atulyamu olukwe, kwe kuyita abantu be n'ababuuza ku mmwe wali wandyamu olukwe. Abantu be ne bagamba batya? Omu ku baddu be n'ayogera nti, nedda mukama wange ayi kabaka. Naye Erisa nnabbi ali mu Isirayiri yabuulira kabaka wa Isirayiri ebigambo byogera mu nju oyo gy'osulamu. Oli kwe kumuddamu nti eriyo nnabbi Abayisirayiri gwe balina y'amanya ebigambo by'oyogerera mu kasenge ko. Kabaka awo ne yeewuunya, ono omusajja amanya batya binene ebintu bye njogera nga tuli mu kasenge. N'akola atya? N'ayogera nti, mugende mulabe gy'ali, ntume mumukime. Ne bamubuulira nti, laba ali mu Dosaani. Omuddu wa Katonda yali mu Dosaani. Baneeno baaliwa? Ekibuga tukirabye. Baneeno baali mu kifo kirala, baali mu Syria. Yes, ono ali mu kibuga kirala. Naye ate amanya atya binene ebintu bye boogerako. N'amutumya bagende bakole batya ng'ayagala okumulabako amanye. N'amutumya. Awo n'atuma embalaasi n'amagaali n'eggye lingi. Ne bajja ekiro ne bazinga ekibuga. N'abatuma nti, basajja mmwe mugende munfunire oyo omusajja wa Isirayiri. Njagala nkole ki? Njagala ndabe ono omuntu alemesa okulumbagana kwange kuno. Mugende muzingeko kwekyo ekibuga mundeetere nnabbi wa Isirayiri ono. Batuuse. Awo omuddu w'omusajja wa eggye n'embalaasi n'amagaali nga bazingisizza ekibuga. Omuddu wa Katonda yalina mutulo nga yeebase, agenda ozuukuka ku makya. Mu mirembe emingi ndowooza yali agenze na ku kabalaza astretchinga, agenda okulaba nga ki, nga ekibuga kizingiddwako. N'akola atya? Omuddu we n'amugamba nti, situsanze mukama wange, tunaakola tutya? Omuddu we kwe kumugamba, ono ali wali eyeeraliikiridde si ye nnabbi abula ye muddu gw'ali naye. Ne yeeraliikirira n'amubuuza, tukoze tutya? N'addamu nti, totya, kubanga abali naffe bangi okusinga abali nabo. Si weewaawo, n'addamu nti totya, abali naffe bangi okusinga abali nabo. Amiina. N'agamba, ate ayogera ku ki? Erisa n'asaba n'ayogera nti, mukama wange nkwegayiridde omuzibule amaaso ge alabe. Olw'okubanga omuddu wa Erisa yali talaba, n'asaba Mukama amuzibule amaaso alabe. Awo Mukama n'azibula amaaso g'omulenzi n'alaba. Mukama n'amuzibula amaaso n'alaba. Yalaba ki? Awo n'alaba olusozi nga lujjudde embalaasi n'amagaali ag'omuliro ageetoolodde Erisa. Yalaba ensozi nga zijjudde embalaasi z'omuliro nga zeetoolodde Erisa. Awo baaserengeta gy'ali, Erisa n'asaba Mukama n'ayogera nti, nkwegayiridde ziba amaaso g'abantu bano. Erisa yandisabye ekirala kyonna oba yandiyimiridde waali n'alaba the chariots, right? Amagye. N'alaba gano amagye nga galumbagana nga basaanyizibwawo, naye ate yasaba essaala emu bazibe amaaso. N'aziba amaaso gaabwe ng'ekigambo kya Erisa bwe kyali. Erisa n'agamba nti, lino si ly'ekkubo, so ne kino si kye kibuga. Erisa n'agenda ne gye bali n'ayogera nabo. Omusajja gwe banoonya nga y'ayogera nabo, y'abakola ki?
gwe bazze okukima gwe balumbaganye n'abagamba mujje lino si lyekkuba ettuufu lye mukutte ne bakola batya mungoberere nange n'abatuusa eri omusajja gwe munoonya n'abatwala e Samaliya n'abagamba n'abakwata ku mukono mujje kambalage mbatwale gye munoonya gy'ali kwe kubatwala e Samaliya ekibuga kye bandibadde balumbagana kati bano babatutte Samaliya yennyini buno tebuba buwambe baba babawambye nga bamaze olwatuuka ku Samaliya Erisa n'ayogera nti mukama wange zibula amaaso g'abantu bano balabe awo mukama n'azibula amaaso gaabwe ne balaba kale laba nga bali mu Samaliya wakati bamala okulaba ki ekibaawo awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Erisa bwe yalaba nti kitange mbakube n'addamu nti tobakuba oyagala okukuba abo b'owambye n'ekitala kyo n'omutego gwo teeka emmere n'amazzi mu maaso gaabwe balye banywe badde eri mukama waabwe. Amiina. Ky'okubakola ekirala kyonna ekyandikolebwa yasalawo abawe emmere n'amala n'abata badde eri mukama waabwe. Si we guli kati mukyalo okumu oyo waabeera gwe nga baakutumye ogende nga bakugambye genda oleete profesa genda omuleete naye otuuseeyo ogenza okukima profesa nga gwe abadde omulabe profesa n'otuuka ate n'akuwa buwa ebyokulya n'akuwa ebyokunywa kati eri mukama wo abadde akutumye oddayo n'omugamba otya siddayo ngamba profesa nti sirina gaddayo kansigale naawe wano. Amiina. Kaakati ekyokuyiga kyaffe ekyaleero nga tulabye nti nabbi tumaze okulaba olugero lwe kituleeta okubuuza ekibuuzo kino nti gwe nga eggye lya Kristo gwe ng'omukristaayo tubeera naffe tulina ebintu bye tulwanyisa buli lunaku tulina bye tubeeramu tulina bye tuyitamu tuli mu lutalo olw'obuli lunaku yes tumanya tutya nti tuli mu lutalo olw'obuli lunaku katusome okuva mu Befeso tugenda kusomako okuva mu Befeso olunyiriri olw'omukaaga essuula 12 luno olugero lubadde lutwanjula okumanya nti tulina entalo ze tulwana naffe buli lunaku gwe tulwanyisa ne be tulwanyisa naye tulina okumanya nti ne be tulwanyisa nabo babeera balina ebintu bye basuubira nabo basuubira nti we bataawangule afazaali banaakola ki banaayonoona olwaleero njagadde nga baneko nammwe ebintu 5 bye twetaaga okumanya bwe tuba baakuwangula luno olutalo tulimu buli lunaku eryatuuseeyo ku Befeso 6 olunyiriri lwa 12 atusomereko wagamba nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo gy'omubi mu bifo ebya waggulu. Tweyanziza ssebo kati tutegedde nti tubeera mu lutalo olw'obuli lunaku ate nga tetulwanyisa bya mubiri wabula eby'omwoyo ebintu bino 5 bye tugenda otegeera olwaleero 7 bye tugenda otegeera olwaleero bigenda tuyamba okumanya okuviira ddala ku kutegeera ekisooka okutegeera olutalo lwe tulwana ekyokubiri okulonda oludda lwe tulwanirako ekyokusatu tuteekeddwa okumanya omulabe gwe tulwanyisa ekyokuna tulina okuba ne pulaani enaatuwanguza ekyokutaano tulina okuba n'ekitala kye tunaalwanyisa ekyomukaaga kye tuyise maneuver mu luzungu mu Luganda nakinoonyeza naye ne kimbula we have to maneuver ekyomusanvu kwe kusaba ngenda kubinnyonnyola wano wammanga kye tutandise nakyo kibadde okutegeera olutalo lwe tulwana ekibuuzo wansi w'ekyo kiri omanyi olutalo lw'olwana omanyi lwaki olwana
ng'omukristaayo omanyi kikyolwanyisa gwe nga atudde mu kkanisa ey'amazima gwe ng'omukristaayo bwe tuwulira ku bigambo by'omukyala nabbi Ellen wano wammanga munzikirize mbisome mu luzungu male mbinnyonnyole mu luganda agamba nti when Jesus revealed to his disciples the fate of Jerusalem and the sins of the second advent, he foretold also the experience of his people from the time when he should be taken from them to his return in power and glory for their deliverance. From Olivet, the Savior beheld the storms about to fall upon the apostolic church, and penetrating deeper into the future, his eye discerned the fierce, wasting tempests that were to beat upon his followers in the coming ages of darkness and persecution. In a few brief utterances of awful significance, he foretold the portion which the rulers of this world would mete out to the church of God. The followers of Christ must tread the same path of humiliation, reproach, and suffering which their master trod. The enmity that burst forth against the world's Redeemer would be manifested against all who should believe in his name. Weewaawo olutalo weeruli, olutalo lwa buli lunaku. Omukyala nabbi Ellen atugamba wano eno nti Yesu yabikulira abo abaali bamugoberera. Ebyo byali ebirina okubeerawo, ebyo byali birina okugwawo mu abo abamukkiririzaamu. Nti kasita kikusala bwe bati n'okkiriza n'ogamba nti nze nzikiriza erinnya ly'omwana ayi Yesu Katonda era ngenda kugoberera era ebigambo byombiwuliriza, waliwo ebintu by'ogenda okuyitamu mu bulamu bwo obw'obuli lunaku. Ogenda kuyita mu kuswazibwa, ogenda kubeera mu nnaku, ogenda kufuna ebintu ebitali bimu oba ebirala ebikuwulisisanga osanga nakola bubi okukola ki okuwuliriza okusalawo okugoberera Yesu. Naye ate bino eno byonna Mukama yabiraba era yabimanya. Amawulire ki ge tufunawo wano eno nti binene ebintu birina okubeerawo, binene ebintu tulina obiyitamu kubanga Yesu Kristo naye yakola ki yabiyitamu, yakyayibwa, yavumibwa, yawanjulibwa, tebaamukkiriza n'abantu be yali yazaalibwamu, ekika kyennyini kye yali yazaalibwamu tekyamukkiriza. Amaanyi ga Sitaani gakolesebwa buli lunaku okukakasa nti nno ebigambo bya Yesu tebikola ki tebiwulirirwa. Amaanyi g'ensi n'amaanyi g'ekizikiza gakwataganira wamu okulaba nti Yesu tagoberezebwa. Amaanyi g'obutakkiriza nago ne gakolera bagenda okulaba nga amaanyi g'obutakkiriza kuno okugyawo okugenda mu ssabo, kuno okugyawo okukola birala ne gagamba nedda ekyo tekikola ki tekisoboka. Ne gagenda ne gakoowoola amaanyi gaago okulaba nti gajjawo obukristaayo. Omuliro ne gukumibwamu okulabibwa nti abakkirizibwa battibwa, abakkirizibwa baggyibwako ebyabwe ne babajja mu maka gaabwe ne babeera mu kubonaabona okutenkanika, ne bayita mu bintu ebitali bimu oba ebirala. Omuntu alina nsaba omuntu ambikulireko Hebrews chapter 10 verse 32. Tulabe okubonaabona okumu abantu bano eno naddala abakristaayo ab'ennaku ezasooka kwe baayitamu. Ababebulaniya essuula 10 olunyiriri lwa 32. 10:32 agamba nti naye mujjukire ennaku ez'edda bwe mwamala okwakirwa ze mwagumiikirizaamu okufuba okunene okw'ebibonoobono. Tulaba nti okubonaabona tekutandise leero, okubonaabona tekutandise jjo, abula okubonaabona kubaddewo for the longest time possible. Abantu bangi bw'osoma ku ngeri abakkiriza 12 gye baafaamu oyinza n'okukwata ku mutwe n'okaaba, naye ate baamanya lwaki Yesu yabagamba, era naffe bino bye bintu bye tugenda okuyitamu. Okutegeera olutalo lw'olwana kukuyamba okumanya nti bino ebintu bye tuyitamu tetulwanyisa muntu, tolwanyisa mukyalo okumu, tolwanyisa nnami, tolwanyisa omwami Sendawula, abula tulwanyisa emyoyo n'abafuzi b'eno ensi ab'amaanyi g'ekizikiza.
Kati engeri gye tutegedde nti bano be tulwanyisa tusaanidde tukole tutya? Anti tugamba nti abakristaayo tulinga Yesu. Okubeera nga Yesu kye kitegeeza ki? Tulina okubeera mu mbeera Yesu gye yayitamu. Naffe tusaanidde tube bagumu mu buli kintu kyonna kye tuyitamu. Yesu tulina essuubi nti nno yakiyitamu. Weebuuze ekibuuzo, mu bintu byonna bye tukola tweteeketeekedde tutya okuyita mu eno ensi? Abamu tukyebase, tuli mu kugeya, tuli mu kulwana, tuli mu kukola ebintu the acts of violence, twogera bubi ennimi zaffe enkyafu, tuli mu kuyaaya bannaffe, tuli mu kunywa mwenge, tuli mu kunywa sigala, ebibi byonna n'emiti bye tulimu. Naye twala akaseera kano weebuuze mu mutima gwo, gamba nti Mukama, ebintu bye nkola bikuweesa ekitiibwa? Weebuuze nti Mukama, luno olutalo naaluwangula bwe mbeera nga nkyabikkirira ku bibi byange? Ekyokubiri tukiyise choice, okulondawo oludda. Kati tumaze okutegeera tulwana lutalo ki? Okulondawo oludda kikuyamba kitya? Tuli mu kkanisa, ekyo kyokka weebuuze kimala? Okubanga nti oli mu kkanisa y'Obwadiventi kimala? Okulonda oludda kitegeeza either you're going to stand for the good or for the bad. Ababadde balowooza nti nsobola okubeera mu makkati oba obutalondako gyengwa, waliwo amawulire amabi. Mu luno olutalo oteekeddwa okulondako oluuyi lw'okola ki? Lw'ogwa. Abali mu makkati abatannasalawo atugamba atya? Oba Bayibuli etugamba tutya? Katusome okuva mu kubikkulirwa essuula ey'okusatu olunyiriri lw'16 tulabe Bayibuli wetugamba, ku bana abatasalawo nti oba bannyogoga oba bookya. Lugamba nti bwe kityo kubanga olina ekibugulumize, so tonnyogoga so tobuguma, ndikusesema mu kamwa kange. Agambye tobuguma tonnyogoga, ndikusesema mu kamwa kange. Teri kisinga bubi nga Mukama akusesemya okuva mu kamwa ke nga tokyayina nawe osobola ssalawo okukola ki? Kugwa. Waliwo akatabo ke njagala ennyo okusoma, bakayita The Art of War by Sun Tzu. Omwami ono atugamba nti bwe tunaaba tunaalwana entalo tuteekeddwa okumanya omulabe gwe tulwanyisa. Naye so ki naawe kennyini olina okwemanya. Munzikirize nkisome mu Luzungu nale nkivvuunule. Agamba, we need to come to know yourself and know your enemy. That if you know your enemies and know yourself, you will not be imperiled into 100 battles. If you do not know your enemies, but do know yourself, you might win one and lose one. If you do not know your enemies, know yourself, you will be imperiled into every single battle. Wanatugamba, woba teweemanyi nga tomanyi abamulabe wo, oyinza okwesanga nga olwana buli lutalo ne lw'otasaanidde kulwana. Naye ate weemanyi n'ate era n'omanya ne mulabe wo, oyinza okuwangula kimu oba n'ofiirwako ekimu. Naye ekyobulabe ekisinga okubeera nga gwe teweemanyi, olutalo lw'olwana tolumanyi, n'omulabe wo tokola ki? Tomumanyi. Ekyo kitegeeza ki? Tuteekeddwa okumanya olutalo lwe tulwana n'okulondawo ani gwe tulwana naye. But most importantly, naawe gwe wennyini weekole ki? Weemanye. Mu kwemanya tujjamu ki? Bwe weemanya omanya weaknesses zo n'omanya ne strengths zo. N'omanya nti okay, wenkola bwe nti, bwenzuka okusoma Bayibuli yange mwe muva amaanyi gange. N'omanya nti weakness yange bwe soma Bayibuli yange nkemebwa mangu. Ekyo kikuyambako nnyo ng'Omukristaayo. Nga we mbadde mbagambye mu ntandikwa nti okukola choice kituyambako lwa nsonga nti buli w'osalawo gy'ogwa omanya gy'oyimirira. Muyinza okugamba ani alondawo okugenda ne sitaani ng'atamanyi Yesu? Abantu balondako, tulabye abantu abafollowinga cults like Satanism, abantu nga basinza ebintu ebitategeerekeka, abantu bakola ebintu ntu. It's because they know. Actually mulimu abantu nga bamanyi n'omanya nze nja kusikirira naye sifuddeeyo kambeere mugagga ku nsi, ebirala tunaabiraba. Oli n'agamba
nze ebyo bya Yesu sikola ki sibitegeera ongamba otya nti wenegatta ku ddiini yammwe ngenda bba nyambala sikaati empanvu ngenda bba nzigalawo edduuka ku sabbiiti nina okukola ssente zange oli n'asalawo nga ddala mazima ategeera okusalawo kwakola ki kwakola kati naffe abazaana ddala ffe abazaaliddwa mu kkanisa y'obwadiventi ekyo kyokka tekimala olumu nawulirako MP Nambooze nowe Uganda ng'agamba nti omusajja ono yeesiimye afudde naye kimuyambye afudde mu adiventi tekimala naye ofa leero ng'oli mu adiventi naye ng'obadde tolina ogwo omukwano wakati wo ne Yesu ng'obadde togoberera ebyo biragiro bye tekimala obeera ofiiridde era ku bwereere nti tuzaalibwa mu kkanisa but we are supposed to take the extra step to make sure nti ofunye omukwano ku Yesu otegedde Yesu yaani ogoberedde ebikolwa bye buli kyokoze okikoze mu mukwano okwo kwe kufiira mu Yesu okulungi okw'amazima era ng'otegedde ekigambo kye tugende ku kyokusatu ekigamba manya omulabe omulabe alina obujogoli bungi omulabe oba tomutegedde tojja kumanya bujogoli bw'akozesa tulina bannaffe abali mu ddiini endala ababuziddwa olw'okubanga omusumba abagamba nti sitaani akulumba sitaani ajja muddugavu sitaani alina amayembe sitaani alabika bubi nnyo sitaani akoze bw'ati sitaani so n'obeera awo nga tomanyi bujogoli sitaani bw'akozesa nga naawe olinze ti after all he has not appeared tazze sirabye omusajja ayambadde ebiddugavu it's okay nedda sitaani mugezigezi tagenda kujja kulumba olabe nti sitaani alina amayembe sitaani akoze bw'ati nedda bilo ngenda kusomera ku obumu ku bujogoli sitaani bw'akozesa sitaani ajja kufuula bize eyo mu America babasasula in hours ajja kufuula bize olabe nga buli awa gy'otakoze ezo ssente ozeetaaga ebizibu bingi ebyokukola bingi he will keep you occupied to the point that weerabira bayibuli osabako katini ng'oyingira emmotoka n'ogamba mukama nyamba bula beera nange naye naawe obitegeera ensi wagiriko yes ne weesanga ng'oli bize ebyo byebintu sitaani byakola ki byakola tajja nakuva gy'ali abula ajja kufuna engeri gy'akubeezaamu bize olabe nga kyewukola ddala okyetaaga ekyokubiri ateekawo distractions za kika ki zino eno ateekawo health challenges leero omutwe gukuluma enkya lubuto olulala magulu tosobola genda ku kkanisa olulala ekintu kyonna ekiyinza okuluma yandiba siggwe naye nga family member nga amasimu gagenda bagakubagana oli mu kkanisa ne bakubira ono ali bubi ono omwana oli mu kkanisa omwana n'alwala ng'olina omuddusa mu kyaki bino byonna sitaani byakola ki byakola health challenges financial challenges n'onoonya ssente ne zibula olwaki sitaani akulengedde otambuza ekigambo kya Mukama ogamba you're a faithful servant okay Job is the best example for this yali atambula n'alaba Yobu kwe kugamba Yesu oyo mumpeemu wamuwa byonna abaana alina ssente alina kikyatalina gwe munkwasemu katini bw'ati sitaani bw'atyo atutte ebyobugagga assa abaana ba Yobu bonna byonna amuzizza ku zero tamaliridde ku ekyo alabye Yobu takyuse agambye kati omanyi ky'oba okola Yesu attack him health wise mukuba ebintu abe nga yeekyayekyaye musiiwa yenna ali mu mbeera kitegeerekeka ejja kuleka naye ate financial challenges bwe kitaba financial challenges ajja kuleetera ennaku kuno kuyitibwa mu kufiirwa n'ebintu ebirala ajja kuleetawo amabanja oba ajja kuleetawo embeera yonna ekyokusatu ajja kuleetawo ebintu nga destructive criticism kino akikozesa nnyo naddala ku baana the youths right nga oli kyakugamba ayinza okugamba tonyumye oba ekintu kyonna bwe kityo that destructive criticism neereetera omuntu okuba totally their mind off of God n'agizza ku themselves right tulina gossip backbiting okulimba obubbi okukyawagana buli w'obeera awo bakristaayo bannange
okubaako omuntu kuno ng'olina gwe wakyawa manya eyo embeera ya sitaani si yaani si ya Mukama. Bw'obeerako omuntu kuno nga mubbi, of which I pretty good, manya nti eyo embeera yaani ya sitaani. Okubaako omuntu ng'alimba, okubaako nkimanyi oluusi tugezaako ne tugaa taata saagala kulimba naye kale kanimbeyo kano katono oba tekirimu hamu leka nimbe waneeno oba ennaku zino tetukuyita na kulimba. In fact waliwo omuntu ayagamba oba tolimbye just oba tovuunudde mazima. Kugamba mulaba engeri sitaani gy'aleetamu okukyusa ebintu mu ngeri gy'oyinza olaba ng'entono oba etamatarenga naye ng'ate oli mu kintu kyekimu. Ekyokuna sitaani kyakoze aleeseewo ekintu abantu kye bayita boredom oba okwebowa. Neeboye oli n'abeera awo ng'ali idle. Bwe tusoma mu Proverbs chapter 16 verse 27, omusomi wange taliiwo ansaba asobola okumbikulirako. Proverbs chapter 16 verse 27, tumanye ki kye twogera ku kubeera bored oba okubeera idle. Engero 16. Engero Yes, Proverbs 16. 27. Yes. Lugamba nti omuntu ataliiko kyagala agunja ettima era mu mimwa gye mubaamu omuliro ogusonsomola. Bansomere mpaka ku 29. 28. Omuntu omubambaavu asiga empaka era omulyolyomi akyayisa bunkwana ennyo. 29. Omuntu ow'ekyejo asendasenda munne n'amutwala mu kkubo eritali ddungi. Okay. Buli w'obeera awo nga weeboye oba ng'ogamba nti tolina kyakukola bw'otyo bw'ojja osendebwasendebwa otwalibwe mu kkubo ekyamu. Kye mbadde nnoonya kigamba the idle mind is the devil's workshop. Buli w'obeera awo ng'oli idle oba ng'ogamba tolina kyakukola omulabe sitaani afuna engeri gy'akuwaamu ideas enkyamu ne weesanga nga okoze ebintu by'otandikoze. Ekyokutaano akuleeta okwebuuza ebibuuzo oba n'obutakkiriza n'akuleetera okwebuuza ddala Bayibuli eri relevant, ddala amaanyi ga Bayibuli gamala, ddala Bayibuli yeetaagisa. Otandika okwemulugunya n'okwebuuza ebibuuzo by'otandyebuuzizza. Ekyomukaaga self confidence, otandika okuwulira nga olina kankiyita obwannakyemalira gwe ng'olaba buli kimu kikumala teweetaaga Katonda. Kino tusinga kiraba mu bannassaayansa n'abo abagamba nti tebakkiririza mu Katonda. Ekyomusanvu not practicing what you preach, obutakola ekyo ky'obuulira. Buli w'owuliriza naye ate n'oteewaayo kugamba nti mpulidde ekigambo leero kigambye bwe kiti ne bwe kiti, kigambye yagala, kigambye sonyiwa, kigambye gaba, n'otakiteeka into practice n'okireka awo, ebyo bigambo biba bikuyise buyisi ku matu. Kati nga tuwulidde binene ebintu oba buno obujogoli sitaani bw'akozesa okututuukako, weebuuze nja kuba waayo akantu kamuze ke nkozesa mu buli kye nkola. Ntera okwebuuza nti kino kye nkola kiweesa Mukama kitiibwa? Si mukyalo okumu, si misita okumu, si muganda wange, si ani, naye neebuuza kimu nti kye nkola kiweesa Mukama ekitiibwa? Kebera omutima gwo obuuze omulokozi nti bw'ajja kati nange naayitibwa erinnya, eyo ansa eri ggwe ne Katondawo. Tugende ku namba 4 egambye draw a tactical plan oba beera ne pulaani ey'okuwangula lunene olutalo. Tutegedde nti omulabe alina amagezi mangi era alina obujogoli bw'akozesa. Kati ffe ng'abaana ba Yesu abali mu lutalo olwa buli lunaku ate nga tetulwanagana tulwanyisa bintu bye tutalaba, tuteekeddwa kukola tutya? Tumaze otegeera olutalo,
tumaze okulondako oluuyi we tugwa, tumaze okutegeera obujogoli omulabe bw'ategesa. Kakati pulaani yaffe okusurvivinga luno olutalo tugenda kukola tutya? Ekintu ekisinga obukulu kye tuteekeddwa okumanya nti okwesigama ku maanyi ga Yesu Kristo kyekyokulwanyisa ekisinga obukulu kye tulina okubeera nakyo. Ekintu ekirala kye tuteekeddwa okukola, tusomere ddala, tusome Bayibuli. Tujjawo eno eŋŋombe egamba nti Abafirika woba olina ky'oyagala obbakweka kiteeke mu bitabo. Bayibuli yaffe kyekyo kibuuzo kye ntandise nakyo nti tusoma Bayibuli mu wiiki emirundi emeka? Tuteekeddwa okusoma kubanga tunaamanya batya okweteekateekera enkomerero nga tetusomye byawandiikibwa. Ye tweteekerateekera ani nga tetusomye nti tweteekerateekera ku ono? Bayibuli weeba egaanye ng'oli bize kuba oluusi bigaanamu. Waliwo other ways of listening to the Bible. Technologia yatugonderezaamu ku bino ebintu. Waliwo kye tuyita audio Bible, but also twegenderezenga nnyo Bayibuli ze tukola ki? Ze tuwuliriza oba ze tusoma. Si nti buli Bayibuli ezimu ziri kifuulannenge. Yes, si Bayibuli yokka naye tusome era tukozese nnyo n'ebigambo by'omukyala Nabbi Ellen G. White nti woba olina w'otategedde osobola okukozesa kano akatabo ne kakunnyonnyola. Sinaki kyokka ayina enjigiriza ennungi ezisobola otuyamba ng'Abakristaayo okwebuuza ebibuuzo which have termed being positively curious. Okwebuuza ebibuuzo ng'oyagala kumanya nakyo si kibi, biva mu kwebuuza okufuna answer ekola ki entuufu oba eyinza okukuliidinga to Jesus Christ. Buli we tusoma bino ebintu you get to understand your purpose and the will of God. Totuula butuuzi kuwuliriza buli sabbiiti oba w'otategedde n'otabuuza, to making sure nti tuli engaged mu kye tukola. Kiri kya mugaso nnyo okukiipinga obwongo bwaffe nga buli occupied ku by'emyoyo n'okukiipinga obwongo bwaffe nga buli occupied by holy thoughts. Tetuwa mulabe gaapu ya kutukozesa. Yes, mu pulaani yo mubeeremu obutawa mulabe gaapu kukozesa. W'otasobodde kusoma Bayibuli, w'otasobodde kuwuliriza, yimba oluyimba, beera n'oluyimba ku mwoyo. Nga wekigambiddwa yes eyo emu ku Pathfinder laws era egamba keep a song in your heart. Buli wobeeraawo ng'olina akayimba ku mwoyo, it soothes you. Ne wobeera ng'olina kizibu ki naye n'oyimba akayimba, muli eri mu mutima owulira nga Mukama akoze eki oba ekifo ky'olimu kirina muholi. Weewala n'okwogera by'otandyogedde olw'okuba ng'olina akayimba ku mutima oba olina akayimba ku mwoyo kw'olyokola ki okuyimba. Akayimba nze kentera okuyimba naddala nga nina kye nnoonya okumanya. Yimba ontegeeze kaakano mu kisa ky'ondage timu gwe ndi wangula ndifuna eddembe. Ontegeeze kaakano mu kisa ky'ondage timu gwe ndi wangula ndifuna engule. Olwo oluyimba buli we nduyimba manya nti Mukama musabye amagezi, musabye eddembe, musabye obuwanguzi. Mu luyimba lumu stanza emu nsabyemu ebintu nga 6 ebyo ebintu okuyimba kwokka nakwo it's a whole prayer on its own. As long as ebigambo byogera obitegeeza, or there is a way you feel closer to God. It is a communication between you and your God. So eyo ze zimu ku tactics ze tukoze eki ze tutegedde nga twagala okuwangula olutalo lwe tulimu. Ekirala twetaaga okuconsultinga with God nga tetunaba kukola kusalawo kutono oba okusalawo kunene mu bulamu bwaffe. Tetujja kumala kwekuuna ku mayinja tetugambe ejjinja liruma. Yogera ne Mukama omutegeeze akugambe kino ky'oyagala okukola wali eri waliwo ejjinja mwana wange tokola ki togendayo. Ekirala
tumanye nti ffe ku lwaffe tetulina maanyi. Buli w'obirekera Mukama byonna, Mukama naye akola ki? Amanya nti omwana wange byonna abindekedde okumuyamba kuli kuki? Kuli gye ndi. Ekyokutaano kye tulabye kigambye draw your armor. Tulaba nti Kabaka Sawulo bwe yayitira David ng'amaze okugamba nti asobola okulwanyisa kino ekisajja ekiwanvu ekinene ekyali kiremye eggye lya Isirayiri lyonna lyonna. Ono omulenzi omutonotono omuto abadde aleetedde baganda be emmere, agambye asobola okwemegga kino ekintu. Bonna ne bagamba ye agenze mu tenti ya Kabaka Sawulo. Kabaka Sawulo n'amwambaza ebyambalo by'okulwana, naye ate Dawudi n'abiggyako. Dawudi amala okuggyako ebyokwambala bino n'akwata kye tuyita butida oba catapult, simanyi oba musobola okitegeera bwe ngamba butida. N'akwata butida n'ejjinja lye yatwala okulwanyisa kino eno ki giant. Yes, nekindeetera okubuuza, egwe omanyi ebyokwambala ebinaakuyamba okulwana luno eno olutalo lwe tulimu? Ye omanyi otya binene ebyokwambala bye weetaaga okubeera nabyo? Well, Mukama alina ebintu by'atuwa ng'atutegese olwa luno eno olutalo lwe tulimu lwe tulina okulwana. Ate ng'ebimu ku bintu bino ng'oggyeko ekigambo kye kuba ekyo ky'ekyokulwanyisa ekikulu ekinene ffenna kye tulina, ekigambo kye ekya Bayibuli ky'okulwanyisa ffenna kye tulina okubeera nakyo. Kati n'agenda n'atugabanyizaamu ng'ayita mu Mwoyo Omutukuvu ebirabo binene ebimu by'ayagala tukole ki? Tubeere nabyo. Ekirabo ekisooka nga tusomye okuva mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olwa 22 mwe tusanga bineeno ebirabo by'Omwoyo Omutukuvu. Ng'ekisookera ddala gwe mukwano. Oyinza okwebuuza, omukwano gunyamba gutya mu luno olutalo lw'ennwana? Buli w'obeera n'omukwano ogenda okwesanga ng'ebintu ebyandikunyiizisa, ebintu ebyandikulumye, ebintu bye wandikoze nga toyagala, bw'obikola n'omukwano ogenda okulaba ng'ate bivuddeyo bulala. Ogenda okulaba nga bw'oyagala munno ebintu ebimu osonyiwa mangu. Ekyokubiri, okubeera n'essanyu. Buli w'obeera n'essanyu mu mutima gwo ebintu obikola bulala. Buli w'obeera n'essanyu wesanga nga buli omu omwaniriza. Waliwo omukyala omu mu kkanisa emu baali mu effort, ne wajja omuwala yali anoonya Katonda, naye waaliwo obuzibu bumu. Ono omuwala yali alina ebiwandiike ku mubiri oba kye twandiyise ttatu. Omuwala bw'abeera n'ettatu ye teyamanya nti kibi. Kakati omukyala w'ekkanisa ono n'alaba ttatu eyali ku mubiri gw'ono omuwala. Omukazi n'alemesa omuwala ekkanisa. Omukazi nga buli walaba omuwala agamba oli omuwala alina ttatu. Ye ggwe lwaki olina ebintu ebyo? Kagamba ng'alina engeri gy'amuyisaamu ng'engeri eyo tereeta ki? Tereeta ssanyu. Bw'atyo sadly enough omuwala n'ava mu kkanisa. Teyakomawo olw'okubanga teyayanirizibwa na ssanyu kumanya nti nno kino ekintu kibi. Abula ono yamusongangamu busonzi lugalo mpaka bw'atyo omuwala n'abulibwako emirembe n'ava mu kkanisa. Ne kituleeta ku kirabo kyaffe ekyokusatu kye bayise emirembe. Mukama awo akuwa emirembe. Emirembe gino olina engeri gy'oba oyagala ogigabanamu ne banno. Ebirala tulabye long suffering, okubeera n'ekisa, obulungi, obwesimbu, gentleness, self-control. Bino eno byonna birabo Mukama by'atuwa ne tusobola okulwana luno eno olutalo lwe tulimu. Nti Mukama wakuwa ekirabo kya self-control ogenda kwesanga nga peer pressure, abantu we bakuyita mbujjangu tukole kino eno ogamba nedda sijja kugendayo eyo. Wakuwa ekirabo kya self-control ogenda kwesanga nga neweesanga nti tolina kyakukola genda kukola bikyamu. Bwe batyo olutalo obeera olina era ky'okoze eki ky'owangudde. Ekyomukaaga ekigambye to maneuver, kuno kwe kutambula skillfully and carefully.
otambula nga weegendereza mu buli ky'okola ng'omukristaayo era wasaanidde okukola ki wasaanidde okutambula. Tugende ku kisembayo kye tuyise okusaba. Wabeewo ansomerako 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Thessalonica meka? 1 Thessalonians chapter 5 verse 7. Pray without ceasing. Sabenga obutayosa. Amiina. Okusaba kye ki? Okusaba tutegeeramu ki? Kitugambye musabenga obutaweera. Okusaba nga obutaweera kye ki? Tekitegeeza nti ogendagenda ng'osaba buli wamu, oba ogendagenda mu nguudo ng'osaba, oba ogendagenda nedda. Okusaba nga obutaweera kitegeeza okuleka omutima gwo nga muggule eri Mukama akaseera konna. Okusaba tulina kwa mirundi emeka? Osobola okusaba ng'oyogera oba nga wembagambye bifo, okusaba ng'oyita mu luyimba. Buli wobeera n'oluyimba ku mutima gwo, buli wobeera n'oluyimba lw'oyagala, buli wobeera n'oluyimba ng'owulira lukukonekitinga eri Mukama, weesanga nga buli kaseera oluyimbye. Nfu ky'okuyimba binene ebyensi, weesanga nga oli mu kutendereza Mukama, ate era towa mulabe gaapu. Munzikirize nga baneko nammwe ebika by'okusaba bye tulinayo nga mpumbawumba. Tulina okusaba kw'okusabiriŋŋana. Okusaba kw'okusabiriŋŋana nti leero ngenda kusabira mukyalo okumu, ngenda kusabira Mama Rosette, ngenda kusabira Jjajja Norfolk, ne Jjajja Norfolk gy'ali n'ansabira n'abalala. Okusabirigana nnyabo, bakiyita kusabirigana. Ndi mu kyoli nsaba kunsonyiwa. Okusabirigana. Then ekirala kye tulina bakiyita okusaba. Repentance prayer is? Okwenenya. Yes, okusaba kw'okwenenya. Okusaba kw'okwenenya kwe kuba ogenda mu maaso ga Mukama n'omutima omumenyefu. Buli we njogera ku kusaba kw'okwenenya nzijukira nnyo Kabaka Dawudi. Nti Kabaka Dawudi yakola ebintu bingi naye ate yamanya Mukama we. Era n'amanya nti we ngenda nga neewombeese, we ngenda n'omutima omumenyefu eri Mukama, ne neetonda nja kukola ki? Nja kusonyiyibwa. Okusaba okulala kwe tulina kwe kusaba kw'okwebaza. Mukama tumusabye, Mukama atuwadde, ye ne waba tatuwadde tumwebaza kuba Mukama waffe y'amanyi ebyo ebirungi. Lwaki tatuwadde? Lwaki atuwadde? Lwaki atutadde ku hold oba lwaki agambye nti nedda? Okusaba okulala bakuyita supplication prayer. Supplication prayer yeriwa mu Luganda? Okwegayirira. Okusaba okwegayirira. Waliwo akasimu kake twasoma I think last week nga mulimu essaala gye bayita the prayer matter, oba the matter of prayer, whereby Daniel we baali bagaanye okusinza ekibumbe, yayita banne ne bagenda mu kasenge ne basaba ennaku 3 misana n'ekiro, ne beewaayo ne basaba ne bakoowoola. Okusaba okulala kwenzijukirako kwakolebwa Queen Esther bwe yalabanga bagenda saanyaawo ekikaate, n'atumiza n'abagamba musiibe, musabe, tukoowoolani, tweweeyo tukoowoole Mukama. Okusaba okusemba kwe nnina wano kwe bayise meditation prayer. We all need to meditate. Twesaaga ne tubeera mu kaseera ako ak'eddembe ewatali kuwogana, ewatali butabanguko, ne tubeera n'obudde obwogera ne Mukama. Bw'atyo nga Nnabbi Erisa bwe yateekateekera ekijjulo abo abaali banoonya okumutta. Bwe baamala okulya n'okunywa n'abasindika ne bagenda eri Mukama waabwe. Naffe bwe tutyo, yadde tulina olutalo lwe tulwana, yadde tuyita mu bingi, yadde tulina oluuyi luli lwe tulaba ng'olubi, naye ate naffe tusaanidde nti tumanye nti tetukyawanga ekibi. Naffe bwe tutyo tukyawenga ekibi so si abakozi b'ebibi.
kubanga gino gy'emyoyo gye tulina okuwangulira Yesu Kristo. Tukyawe abakozi b'ebibi, tukyawe ekibi so si abakozi b'ebibi, kubanga Yesu ayita mu ffe okukomyawo zinene endiga eziba zibuze okuzireeta mu kisiibo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abawe omukisa. Amiina nnyo. Amiina. Tweyanzizza omusumba waffe olw'obubaka obubadde obulungi ennyo bwe butyo. Bunkutteko naye olw'obudde sijja kuddamu. Manyi nti buli ali wano alina kye yeetwaliddemu. Tusaba Mukama akwongere omukisa nnyabo ng'oyiga, ng'onoonya Katonda, Mukama akutuusize ddala